Ku ssaawa 4 ez'okumakya eyali omuduumizi wa poliisi y'e Buyende Mohamed Kirumira bamuleetedde mu kkomera lya poliisi mu bukuumi obw'amaanyi. Ono olutuuse abasirikale ne bava mu mmotoka ne batandika okwetala ekifo kyonna. Kirumira agudde eddirisa ly'ekkomera n'atandika okwogera ne bannamawulire wabula abasirikale babagobye era eddirisa ne baliggala. Bansibire na lufeenya nga balowooza ngenda kufiirayo nkomyewo naye banzizeeyo naye amazima gange sigavaako. Muhammad Kirumira mwoyo gwa ggwanga nze namalirira bansibasibanga ebitali bisobola eddirisa lyange eddirisa lya musibe. Abasirikale oluvannyuma bavuza emmotoka ne bagitwala mu maaso ga kkooti olwo ne baggulawo omulyango gwe batatera kukozesa ne bayisaawo Kirumira. Kirumira abadde mu ngoye eza bulijjo ne sapato emmyufu z'obwennyamivu olw'okumuleeta mu bantu ng'ali bw'atyo. Olaba bandeetera mu kkooti mu sapatu mu ngeri y'okuntizinga. Abasirikale ba poliisi basoose kugaana bannamawulire kuyingira kkooti okumala essaawa ng'emu nga bwe bakuba amasimu ag'okumukomo. Ssentebe wa kkooti eno Dennis Odongpiny alagidde bannamawulire oluvannyuma okuyingira n'abasomera amateeka ga kkooti ejjakulembera. We shall allow journalists who would like to take notes, but no video recording. So I now request those with video to leave the video outside. Then you can just come and follow the proceedings. Kkooti ewummuddemu eddakiika 5. Odongpiny ne yeevumba akafubo ne CP Olivia Wabwire, SSP Kasinje Susan n'oluvannyuma Kirumira n'ayingira kkooti asoose kumubuuza ensonga emuleese nga tali mu kyambalo kya poliisi. May I know why you are not dressed in uniform? Railway police station, sir. When I reached there, I put my uniform aside and called for this civilian clothing. In the middle of the night, officers of flying squad picked me without telling me where we were going, and I left my property at that place. Odongpiny asomedde Kirumira emisango esatu kyokka nga gibuliddwako abajulizi era omuwaabi wa poliisi Catherine Kushemerere n'asaba kkooti okuggya emisango gino ku Kirumira. Emisango egimuggiddwako kwe kuli ogw'okutulugunya omusibe Kato Pius, okwogera mu mawulire nga vvola ekifaananyi kya poliisi n'okujeemera ebiragiro bya mukama we Gen. Kale Kayihura. Here, the prosecution prayed court that this witness, Kato Pius, has died. And he is the key witness, so the case cannot proceed. Odongpiny ayongedde n'asomera Kirumira emisango emirala kyokka najja abajulizi bagaanye okujja nga beekwasa nti batya ekyatuuka ku munnaabwe Kalevu Stephen eyalumiriza Kirumira omulundi gule. The key witness in this case, who is a journalist of Red Pepper called Tumusime, has refused to come and attend court as a witness. Even this one, count 2, was equally withdrawn. Nasabye kkooti okugoba emisango gino baleke kumala biseera olw'omuwaabi wa poliisi Kushemerere okulemererwa okuleeta abamulumiriza. Kirumira era ategeezezza kkooti nti omuntu yenna alumiriza omusirikale alina okumukolako sitatimenti kyokka ku bano tekuli yagikola. Ono agamba nti kkooti emumazeeko eddembe nga tebamukkiriza yadde okubeera ne puliida. This court denied me the right to legal representation, which is purely a violation of a non-derogable right, fair hearing and presumption of innocence. Wanasabye Odongpiny akatabo akalimu ebiragiro ebiwabula kkooti ya poliisi n'alaga nga bwekontana ne ssemateeka era nga wano Odongpiny amuwadde amagezi okugenda mu kkooti ey'oku ntikko akawakanye. So the only thing is to challenge this in the constitutional court. So that if the constitutional court rules that actually police officers facing criminal court be allowed legal representation, then this thing will be court. Kirumira ng'asinziira ku mbeera mukyala we gy'alimu asabye kkooti okumuyimbula kyokka Odongpiny n'amutegeeza nga bwe bagenda okusalawo kw'ekyo mu lutuulo oluddako. The ruling about your bail application will be made on Thursday. Next week? No, today is what? Today will be made on Tuesday. Next week. Haji Kawoya Beka kitaawe wa Kirumira ategeeza Bukedde TV nti embeera mutabani we gye bamulemesaamu yeeraliikiriza. Ono akolimidde buli muntu ali mu lukwe lw'okutulugunya mutabani we. Emmeme yange yongedde okutya engeri gye ndaba bamukola ki bamuyisaamu. Kuba Kirumira ye muntu gw'osobola okuga nti genda enkyodde asobola
kwemba linnya olwali nfuna omukisa nze omwana tumweyimirye tumutwale alabire mukyala wa leero. Amwatulidde nga naye bw'ayagala omusango gwe okuggwa amangu ddala kubanga nabo gubatadde ku munkenke.